Bana Kampala Central njagala okuyozaayoza Honorable Misa Kabanda olw'okuba nti awangudde ekifo ky'omubaka wa Kampala Central. Njagala kweyamanga bulijjo bwe tubasomesa nti ebyobukulembeze oba ebyobufuzi si mulimu wabula kuweereza. Wabeerawo awangula n'awangulwa mu kuvuganya, era njagala kukkiriza nti maama ate jjajja waffe otuwangudde. Ebigambo ebyo byogeddwa Honorable Luzzi oba abadde amanyiddwa ng'oba abadde yeeyita Luzzi ly'erinnya lye si yeeyita wabula erya Honorable baali mugattako wakati mu kunoonya akalulu. Ebigambo ebyo byogeddwa Honorable Luzzi olunaku olw'eggulo bwe yabadde ayozaayoza munnakibiina kya NRM omukyala Hajati Misa Kabanda eyawangudde bo ababiri, Honorable Luzzi wamu ne David Lewis Rubongoya, Ssaabawandiisi w'ekibiina ki The National Unity Platform. Kati akatambi ke tutandise nako, Honorable Luzzi ye yabaddewo nga balangirira omuwanguzi ku kifo kya MP wa Kampala oba Kampala Central. Wabula David Lewis Rubongoya teyakkiriza era teyalindiridde kulangirira kuno, n'atambula n'avaawo bwe babadde babalira obululu buno bonna n'okubugatta. Kansooke nkutwale ew'omukulu eyalangiridde anti David Lewis Rubongoya yabadde awanguddwa wamu ne Honorable Luzzi, tulabe obululu nga bwe bwatambudde omuwendo gwabwo, then ku vidiyo eno tovaako okuba ne David Lewis Rubongoya avuddeyo n'ayogera ku kalulu kano ke yabaddemu wabula oluvannyuma n'atakawangula. The total number of valid votes cast for candidates are as follows. Agaba Muzora, the party is anti, is scored 182. David Ruiz Rubongoya, no, is scored 18,242. Kabanda Misa Nabengo, NRM, she scored 22. Atyo returning officer ku lwa Kampala district bwe yalangiridde nti omukyala Hajati Misa Kabanda yabadde awangudde David Lewis Rubongoya wamu ne Honorable Luzzi mu kalulu k'omubaka akiikirira banna Kampala direct wali mu parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Ono nno yagambye nti Hajati Misa Kabanda yabadde afunye obululu emitwalo 2,200 wabula David Lewis Rubongoya nti yafunye obululu omutwalo gumu mu 842, ekitegeeza nti Hajati Misa Kabanda okuwangula kwe abeera yasinze David Lewis Rubongoya obululu 4,000 bweddu. Wabula David Lewis Rubongoya bino byonna olwamugudde mu matu yabiwakanyiza ne sekuwakanya yenna. Wabula Hajati Misa Kabanda oluvannyuma lw'okubeera nti alangiriddwa nga awangudde yagambye luno lwabadde lutabaalo olwannamaddala era nti ebintu tebyabadde byangu, engeri gye kiri nti yabadde abbinkana ne Ssaabawandiisi w'ekibiina ki The National Unity Platform, era bw'ati Hajati ono bw'annyonnyola nga tetunnagenda wa David Lewis Rubongoya. Akalulu tekabadde kangu naye nga nkayiseemu bulungi era nebaza Mukama akampisizaamu. Singa simanyi ga Mukama saali kayiseemu. Kampala Central munene, ekyokubiri mbadde nvuganya n'abantu abanene nga Secretary General wa NUP. Nze obwange buli bwabadde bwalaali, bwe njogera ali bwabadde bwa mazima nga buli mu straight line. Abantu balonze naye alina we yampangudde nange nina we nakoze eki we namuwangudde. Bigambo bya Hajati Misa Kabanda muna NRM eyalangiriddwa mu butongole nti akubye David Lewis Rubongoya akalulu era ku gap ya bululu 10,000 bulambirira
olw'ensonga nti oli bamuwadde gumu kanaana David Lewis Rubongoya gumu kanaana 242 ate Hajati Minsa Kabana ne bagamba nti afunye emitwalo 2,200. Kati mbadde nkunyonyola nti David Lewis Rubongoya oluvannyuma lw'okuwekka enneenya embala y'akalulu nga bwe yabadde etambula na byonna ebintu nga bwe byabadde bikyayimiridde okusinziira okulangira nga bwe kwabadde kutambudde, David Lewis Rubongoya teyalindiridde oba teyatudde kulangirira bakira yatambudde n'avaawo era yagenza akinoganya nga n'okulangira tekunnaba nti akalulu kano tekasobola kubeera feya ne bw'oba ofa otya, era yagambye nti ebirumira byabadde bingi. Kati katugende ewa David Lewis Rubongoya teyakoze interview ya katambi wabula yakozesezza bukozesa omukutu gwe omugatta bantu n'ateekayo obubaka bakira ne gye buli eno tanaba kubaako kiwandiiko kirala kyabaga okujjako ekiwandiiko ky'olaba ku screen eddakiika eno. Omukutu guno ogwa YouTube ogumanyiddwa nga agaliwo agwe kyafunyeeko. Katusooke tukiyitemu bwe tuti. David Lewis Rubongoya mu buwandiike agamba bw'ati: Update. By yesterday evening, we had a very comfortable lead in Kampala Central MP race. This was after they raided various polling stations, did all manner of staffing, and beat up our people in Kisenyi. David Lewis Rubongoya agamba nti bwe twatuukidde olunaku lw'eggulo akawungeezi, amazima twabadde ffe tukulembedde mu lwokaano lw'omubaka wa Kampala oba MP wa Kampala Central. Wabula ekyewuunyisa nti twabadde tukulembedde nga bamaze n'okuba nga balumbagana polling stations ez'enjawulo ne bakola obubbi bw'obululu bwonna bw'oyinza okuba nga oyogerako wamu n'okuba nga bakuba abantu baffe. Tugambye ensoma kiwandiiko ekyawandiikiddwa David Lewis Rubongoya agamba bw'ati: In Kisenyi 1, violent gangs took over polling stations and were taking NRM with reckless abandon as many times as they wanted. David Lewis Rubongoya agamba nti mu Kisenyi 1 agavubuka gakyala kimpadde galumbaganye ebitundu ewalondera oba zi polling station ne gatandika okuba nga gateyikinga NRM ku bukonge era ne bakola byonna bye baayagadde. Still we had a comfortable lead by evening. David Lewis Rubongoya agamba nti newankubadde ekyo kyabadde era twasigadde nga abasajja tukyabakulembedde ne ssekukulembera yenna. What did they do? David Lewis Rubongoya n'abuuza mulowooza ki kye baakoze? Today at around 9 a.m. wano nayogera ku nnaku z'omwezi 16 January, lero ziri nnaku z'omwezi 18. Agamba enkya yanga 16 January ku ssaawa 3 ez'okumakya, the returning officer shocked all of us when he read over 3,000 votes for the NRM candidate. Nti ku makya ga 16 January, David Lewis Rubongoya agamba nti naye kennyini ng'omuntu yaguddewo ekigo ku ssaawa 3 ez'okumakya oluvannyuma lwa returning officer okubeewuunyisa bwe yasomye obululu obusukka 3,000 ng'abuwa owa NRM Hajati Minsa Kabanda okuva ku All Saints Church polling station erinaanaganye ne State House. Then announced thousands of votes from Summit View polling stations where the military personnel vote from. Nti kati ate oluvannyuma n'alangirira 10,000 ez'obululu okuva ku polling station ya Summit View aba military we balondera. Our polling agents were beaten up and chased from most polling stations. David Lewis Rubongoya agamba nti abamu ku bantu be oba ba agent be bakubiddwa ne bagobwa ku polling stations ez'enjawulo. Our protestations were ignored by the police and EC despite winning comfortably in 17 parishes out of 20. Still David Lewis Rubongoya n'agamba nti okwegugunga kwabwe n'okulaga nti nno obuwanguzi wabadde ku saidi waabwe bino poliisi yabyesambaze wamu n'akakiiko k'ebyokulonda newankubadde nga NUP oba ye David Lewis Rubongoya babadde bawangudde emiruka 17 ku miruka 20. They are hell-bent on announcing the very unpopular
incompetent NRM candidate just to prove a point that they are in charge. David Lewis Rubongoya mu kuwandiika kwe n'agamba nti abasajja bano balinga geyeena oba ekintu kye baakoze kyefaananyiriza embeera eya geyeena oluvannyuma lw'okubanga baalangiridde omuntu abadde tamanyiddwa nnyo nnyini ddala munna NRM. I remain very grateful to the people of Kampala Central for their overwhelming support. David Lewis Rubongoya n'agamba nti ajja kusigala ng'asiima bannakampala olw'omukwano n'obuwagizi bwe baamulaze. Despite the regime's move to usurp their voice, this of course has happened in many other places around the nation. Uganda will be free. David Lewis Rubongoya n'agamba nti newankubadde nga omujiji guno gugezaako okukakanya eddoboozi ly'abannakampala ne bannayuganda, kino ekyamutuuseeko mu Kampala kituuse ne mu bifo ebirala byonna. Amaliza ng'agamba nti nyaffe Uganda gye bujja bwe kataligirya erifuna emirembe oba erifuna eddembe. Bubaka wa David Lewis Rubongoya bwe yawandiise oluvannyuma lw'okubeera nti omukyala Hajat Misa Kabanda muna NRM ye yalangiriddwa. Ekiraga nti David Lewis Rubongoya yabadde asambajja n'okuwakanya okulangirirwa kwonna okwakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda ng'obuwagizi oba obuwanguzi kabuwamu na NRM Hajat Misa Kabanda. Sobola ganti sika amazima kubanga nayise mu procedures zonna eziteekeddwa okukola. After nomination twatandika campaigns era n'entambula kyalo ku kyalo n'enkola meetings zaabwe ne meetinga different categories of people. Nze ate simulanko ng'ayiseyo olukiiko yadde olumu bwe luti mu kyalo nti alukoze era nga nze mbadde ngamba nti Akalulu agenda kajjawa ne kakoze kano kanene nnyo kubanga mbadde entambula nga bunaku ntambula emyezi ebiri gye baatuwa. Ngenda kunju nkola rallies, ngenda ku meeting different people, abavubuka, abakyala, abasajja, bonna abantu abebigaali, abatembeeyi, bonna nga mbasinkana. Naye nga yesimulira nkonga agamba tibannange bano mbasinkanye. So nga neebuuza era nze ndowooza nti ekimweseza Akalulu kano ebadde umbrella. Bigambo ebyayogeddwa Hajat Misa Kabanda oluvannyuma lw'okulangirirwa nti ye Kampala Central MP eyalondeddwa n'obululu emitwalo 212 n'akuba David Lewis Rubongoya ku bululu omutwalo 1,242. So omukyalo ono yagamba nti yeewunyiza n'okwewunya okubanga David Lewis Rubongoya yasobodde okubanga afuna obululu bwe yafunye. Olw'ensonga yagamba nti yabadde ng'asaggula ku gurawundi nesse kusaggula yenna. Wabula nti David Lewis Rubongoya abadde ku gurawundi tagendayo. Bigambo bya munna NRM. Kati bwe tuddayo ekibaddewo kibadde nti ebbanga lyonna abantu Akalulu bakatunuuliza nga abantu babiri. Honorable Luzzi wamu ne David Lewis Rubongoya. Era Hajat Misa Kabanda ku social media abadde nga tayogerwako nnyo nnyini ddala. So Honorable Luzzi oluvannyuma lwa Akalulu kano okutambula nga bwe katambudde ye yavuddeyo n'akonsidinga defeat oba nakkiriza nti baamukubye Akalulu. Era ye mu kuyita ku social media teyawandiise nga bw'olabye David Lewis Rubongoya yawandiise. Ono yawandiise ebigambo byabadde nga 15 byokka. Yagambye nti I thank you my supporters. We have not lost. The best candidate won. Sarah is tall. Ye yawandiise ng'agamba nti mwebale nnyo abawagizi bange tetwafiiriddwa Akalulu kano. Wabula candidate eyabadde omulungi oba yasinze ye yakatutte. N'amaliriza ng'awandiika eŋŋombo gy'abadde ng'atambuza nti Sarah is tall. So ku sayidi eyo Honorable Luzzi ye yakkiriza nti baamukubye Akalulu. Wabula David Lewis Rubongoya okusinziira nga bw'abadde ku ground ne bw'abadde atambula n'okwetegereza buli kimu yagamba nti nedda Akalulu banzibye, Akalulu bankuttemu, tekisoboka kubanga kyatambudde bwe kityo. So ke kalulu k'omubaka owa Kampala MP Central muna NRM yakatute. Kale nga tumaliriza video eno mukwano gwange ebintu si birungi n'akamu mu parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Wakati nga bangi bali mu kwesoga parliament
era ng'obuwanguzi bukyali mu kulangirirwa. Wabuliwo omukyala afulumye Parliament, wabula tagifulumye nti nno atambuza bigere oba kugifuluma mu ssanyu. Omukyala ono avudde mu bulamu obw'ensi eno. MP era nga yabadde akyaliko oba ekisanja ekibadde kiri mu kumalirizibwa. Omukyala ono alangiriddwa sipiika w'eggwanga nyaffe Uganda tyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Honorable Apollo Stella Isodo yafudde wakati nga internet webadde teriiko. Akawungeezi k'olunaku olw'eggulo Speaker Anita Among yagambye nti with a heavy heart I announce the unfortunate death of our colleague and sister Honorable Apollo Stella Isodo, the woman member of Parliament for Ngora District, after a short illness. Sincere condolences to her family, colleagues in Parliament, the people of Ngora, the FDC fraternity and all her friends. Send-off arrangements will be communicated later. Tino omutima oguzitowa. Nangirira okufa kwa munnaffe sister Honorable Apollo Stella Isodo abadde woman MP wa Ngora District. Omukyalo ono kigambibwa nti yalwaddemu katonotono, teyalwalidde ebbanga ddene, yalwaddemu katono okakana nga afudde. So Speaker wa Parliament akungubaga wamu n'abafamile ya Honorable Apollo Stella Isodo wamu ne banna MP banne bwe babadde mu Parliament eno eri mu kkomekerezebwa wamu n'abantu ba Ngora ababadde balonda omukyalo ono. Omukyalo ono yafiiridde mu ntebe oba yafudde nga yali mu ntebe y'obwa Member of Parliament obwa Ngora District. Honorable Apollo Stella Isodo tunakuwala wamu ne bannayuganda, wamu ne banna Parliament, wamu n'eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okufiirwako woman member of Parliament omukyala Honorable Apollo Stella Isodo. Rest in peace, rest in power, Honorable Apollo Stella Isodo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno aba CD omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.